Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange nebaza Katonda eyatonda eggulu n'ensi asobozesezza n'olwaleero kulutuukamu era nga nkugamba nti oli ku Business Mind. Tuli powered by Caplog Financial Consult nga kwotadde ne company emanyiddwa nga Logical Motivators. Zino company ebbiri zisangibwa ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult oba www.logicalmotivators. Oba sekyo osobola okubanoonyako ku luguudo olumanyiddwa nga Nkuruma Road, ekizimbe ekimanyiddwa nga UCA, Uganda Cooperative Alliance Building. Ekizimbe ekyo kiriko bukajjansi facing bricks emabega wa Uganda House oba emabega wa Orient Bank ku luguudo lwa Nkuruma. Bw'otuukaawo obuuza nti nze kulaba aba Logical Motivators oba aba Caplog Financial Consult, bajja kuba bakwambusaayo awo ku mwaliiro oguddako osinkane abakugu mu by'ensimbi. Wabaddewo embeera y'okubuuza ebibuuzo, nina miliyoni 10 ntandika bizinesi, kati ebibuuzo ng'ebyo ebimu bayinza abakugu bano obutabiddamu wano ku line, naye bw'oba osobodde osobola okugendako ku ofiisi yaabwe ku Nkuruma Road emabega wa Uganda House oba emabega wa Orient Bank, ekizimbe kimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance. Oyingiraawo, kati awo bw'oyingirawo mu butuufu ogenda okuvaawo nga n'amagobo galaba ogakutteko n'ensaasaanya ogiraba nga ne zoonaalya oziraba. Nkutegeeza nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Septemba omwaka 2020 era twegattiddwako abakugu. Kuliko omwami chrislule ne kubaako n'omwami Herbert Mona. Abaami bano bakugu mu mutako ono mu by'ensimbi. Era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira family gye tuva. Mu nsi muno teri atalina famire gy'avaamu. Eyinza okuba teri kumpi awo oli, oba nga owangaala nayo, oba nga mwayawukana, oba nga mukyawuliziganya, naye yo esigala famire, because omuzungu agamba nti blood is thicker than water. Ate era omuganda n'agamba nti abooluganda bita niwe bikoonagana bitya tebyatika. Ngenda kusooka nyanirize omukugu Herbert asooka atubuuzeeko, then oluvannyuma ne Chris atubuzeeko, then tutunulire omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Herbert, nkwanirizaako ku show. Mbalamusiza bannange mwenna abatulaba ku programu eno, era omuteesiteesi era omwanjuzi IBRAH atukyaza ne tubaako n'ensonga zetutaanya. Nja kutandika mpozi n'okuyisaawo obubaka bwa mirundi ebiri. Of course ekisooka tituli mu budde bwa COVID. Osanga abantu bangi nnyo nga boogera ku bintu bya COVID naye nga SOPs oba standard operating procedures zikyatulemye okugoberera. Banaye bw'obeera mu public kozesa masiki ezo muzikozese, faayo okusanitizinga, ebintu ebyo bitukuuma. Obulwadde naddala wano mu Uganda kati we tutudde ffe ate tulinga abaabutuuseemu jjo bulinnya. So ekintu ekyo kyeraliikiriza. Naye nze kinneraliikiriza okusinga nti abantu ennaku zino bw'obabuuza osanga baga ebyo byabufuzi abo balimba tebiriyo, bannanga obulwadde gye buli. Era ne mu buufu obwo bwennyini ntwala omukisa guno okusaasira famire y'omwami mu Uganda abadde omukukutivu ennyo mu bintu bya bizinesi, omugenzi Kitaka. Omwami nanyini MTK oba yatandika ekitongole kya MTK ekituuza abakozi bangi, ekirabirira abantu bangi, kikola ebintu bingi nnyo mu byobulimi naki, naye ng'ate obulwadde obumututte at least officially nga bwe batugambye bwebwo. So ebintu bino tembitwala nga byakuzannya. Yes, ebyobufuzi bibeerawo naye obisse ebbali n'owuliriza n'otunula ki ekigenda mu maaso. Ne neeyanza ssebo tukyaza. Kitalo nnyo omwoyo gw'omugenzi, tusaba Katonda agulamuze ekisa n'ebyamusobako ku nsi byonna abimusonyiwe. Chris, buuza ku balungi abatulaba ku The Business Mind. Abalungi abatulaba twagala okubabuuzaako, mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale kutuwagira, mwebale kusubscribinga ku WOLOKOSO Extra. Tubakubiriza nti mweyongere nga mugendera ddala mu maaso okuwagira programs zaffe zino. Tulina bye tufumba bingi nnyo nga era enteekateeka eziri mu maaso awo za kubanga tubaleetera kye bayita business card eya Logical Motivators Uganda Limited, egenda okubanga esobola okuwasaganya emirimu gya Logical ne Caplog Financial Consult. Weemalire nnyo era omalire resources zo mu kumakinga sure nti woyina family doctor, woyina family engineer, woyina artist, family artist era obeera weetagawo financial planner. So kadi egenda kuba ekusobozesa okubanga onyumirwa ebintu bingi nnyo
emisomo gye tuteekateeka wenyambisa kaadi eyo n'oyingirira bwereere. Then mu mwezi obeera ne mikisi ebiri okubanga otukyalirako n'ofuna amagezi ku bizinesi ez'enjawulo ku bwereere. So kaadi eyo ne fomu bulijjo gye tubadde twogerako wano tubadde twafunamu obutategeeragana era njagala okutuusa okwetonda kwange eri abantu ababadde batulaba. Fomu eyo twagimaliriza era olunaku olw'oku by Thursday of this week fomu eyo egenda kubanga kweri gijjuzeemu ziri fomu 2 emu ebikukwatako then endala egenda kubeera ku business gyoyagala okukola. Bw'ogijjuzaamu tujja kuba tugifuna butereevu then tusobole okugikuddiza. Mbeebaza nnyo okubanga mwetekereza ebirala byonna ne musalawo obudde bwammwe mubumalire ku Business Mind WOLOKOSO Extra Digest mugoba nsonga n'olw'ensonga eyo mukakkane ate twongere tusumulule. Ensonga ya leero nkulu nnyo mufune obudde mugiwulirize bulungi nnyo. Ebigambo bino birina kye bitegeeza gye muli. In fact okwongererezaako ku statement ya Chris, I'm of a view omuntu yenna alaba waka waffe ono oba projects zaffe zino oba content ono oba program whatever in what way you want to term it, beera nnyo weewulirireko than okunyumiza because teri kintu kisinga kutambula very fast nga information nkyamu. So programs zino nsaba ofunenga budde gwe weewulirire gwe okwata ebyo ebintu obyeteere mu nkola ng'abakugu bwe baba byogedde. Olunaku lwaleero tugenda kuba tutunuulira famire gye tuva ffenna, buli omu alina famire gy'ava. Naye nga topiki ya leero egamba nti lwaki oba obadde okimanyi nti famire gy'ovaamu ekola ky'amaanyi nnyo okulemesa okulaakulana in one way or the other. Nti osobola okubaawo nga oli muvubuka ofunye omulimu gusasula emitwalo 8, famire neesooka neesanyuka first week ng'ofunye omulimu ogwo, naye gye bigenda okuggweera nga ebizibu famire byekubinika biri worth miliyoni 10 naye ng'ofuna emitwalo 8. Kitegeeza ogenda kugonjoola ebizibu bya famire for the rest of your life. Otuuke time nga n'omusaala guba tegunnatuuka nga baagutemaatema dda. Otuuke ku extent ebeera nga gwe toyina ky'olina naye nga buli lw'okwata essente bw'oti okuva ennaku z'omwezi nga 28 paka nga 3 ebizibu nga biyitiridde. Twagala kino twagala kiri. So olwaleero abakugu bano in line of business and family bagenda kudigestingira bakunnyonnyole lwaki famire yo yensibuko y'okusiraana kwo in good faith. Okusiraana kwo oba okulaakulana kwo in one or the other. Otegeera nti many people bavaayo ne bagamba nti nze ettutumu lye nnina famire yange yensitudde butereevu. Oli n'avaayo n'akugamba nti nze okukulaakulana okundaba nti nvuga kamotoka okuzimba akayumba konsanzemu kano famire nagyesonyiwa enamba zaabwe nazibulookinga. So buli omu akuwa version ye. So abakugu bano bagenda kutumenyera tutambula tutya mu mbeera era kiggwa kitya. But kyenjagala okutegeeza omulungi atulaba nti bye bagenda okwogera gwali eyo atulaba tunuulira kuba toki mu famire yo. Bwe biba tebiriiyo well and good genda maaso. Bwe biba gye ebiri see how bw'obijagolinga obiyitemu weekulaakulanye. Naye ng'ate nnyongera okujjukiza nti teri ku nsi asobola kubeerawo minus family oba minus abooluganda. Kantandike ne Herbert. Neyanziza ssebo. Kakati nga bwe wagambye IBRAH era of course twebaza program eno n'abagiteekateeka. Naye nga bwe wagambye omusomo gw'olwaleero oba okubaganya ebirowoozo olwaleero kwe twagala okwogerako. Amazima gali nti twatulana ne tugamba ensonga eno nkulu nnyo naye abantu banaagitwala batya. Kati nga ffe ekituwa ekyo era kyenjagala nsooke nkakase nti ebintu bye twogera tetubyogera kunyiiza abantu oba ku bubi. Naye twagala abantu batandike kankozese ku kigambo leero ekyebyobufuzi ennaku zino okwebeereramu. Bwe bagamba nti weebeereremu kitegeeza weetunuulire. Ekyo tekitwerabiza buvo bwaffe. Ffe tuli bannayuganda. Abantu abatulaba mu nsi eyo bangi mulimu n'abatali bannayuganda naye bonna balina famire. Ate famire kati nganze mu ddiini mw'ensomero ey'obukatoliki bagamba gwe musingi gw'ensi famire. Emirandira gya famire girina okuba nga giri stable. So famire kintu kikulu nnyo. Naye bwe tutunuulira famire yaffe wano mu Africa
n'engeri gye tukuzibwamu tuyina ebintu bingi nnyo bye twegomba bintu bingi nnyo bye twenyumirizaamu ebyo njagala ntandikireko omuntu ategeere gye tuva nti nze nakula nga ndaba bajjajja bange nakula nga mpumula n'engenda mu basenga abaani bakojja bonna nga mbalaba ne bataata bange abaana b'abataata bange abato bonna mbamanyi bangi nabo bammanyi tukuze tuwuliziganya so kiina advantages nnyingi bw'ogenda mu nsi z'ebweru omuntu kasita oyingira emyaka 7 ng'oritiredinze abantu bwe batandika okutunuulira nga bagawo banno tugenda muteeka mu kiwummuliro ki banoonya hoomu ne bakusuula eyo n'obeera nga omanyi bw'ogenda mu gundi mu bibira mu famire z'ebizike ebizike bibeera byonna wamu naye lwe bukya ku makya ekizike ekisingamu obukulu bambi amaanyi ne gakiggwamu ekivubukavubuka ne kijja ne birwana ne kikikuba ne kikisinza amaanyi ku olwo kisibako ebyakyo ne kigenda tebaddayo nakikkiriza kukola ki kubeeramu somehow olaba nga famire z'abeeru almost kyezikola omuntu akaddiye bamututte bamuleseyo omuhoomu bagendayo wansi nawayo ne bamulambulako mpaka lwolikola ki mpaka lwolifa ffe wano tukyenyumirizaamu nti si bwe tuli jjajja ogenda n'omulaba jjajja n'abeerako nammwe nga twongera musembeza wanaffe bwe tunaatuuka ebiseera byaffe ate ngaera tutambula tutunulayo katukuze abaana tubazadde otandika okwefumizamu n'ogane naali agadde abantu bange mbeere nabo naye kati ekintu ekyo tukiveeko ekya famire ne importance katune famire n'okulaakulanako ng'omuntu single-handedly kakati tutunuulire tulina ebintu bye twayogerangako nti bw'oba okula oyina emyaka mw'olina okwezuulira kuva ku myaka 0 oli bebi okuza oyingidde amasomero wegiwerera emyaka 3 beera ng'ekintu kyoyagala okukola mu bulamu bw'okola ki okimanyi kuva ku myaka 3 genda mpaka myaka maybe nga 5 oba 6 obeere nga ebyobugagga omaze okukola ki obikola famire zaffe nsetinga gye zisetingibwamu ekintu ekyo kitukaluubiriza simanyi buli muntu wano waddembe okuwa ebirowoozo bye n'okuwa example nga IBRAH naawe kuba eno mboozi tunyumya IBRAH naawe oyinza okuwaako ku zo naye nze ngenda kubawa version yange nti nze natandika okuweerera ku baganda bange nga nkyasoma kitegeeza we natuukira okuba nti nyina obbaweerera eyali eno obbaweerera maama oba ne taata baali tebakyasobola naye ate nange nali nkyakola ki nkyasoma ne ntandika okusoma nga nina ebirubirulwa byange njagala nsome kino njagala nsome kino njagala nsome kino nze waliwo emyaka gye nasomako IBRAH nga mu mwaka nsomako emyezi 6 emyezi 6 emirala mbuuzanga okola ki kitegeeza nga buli ttaamu emyezi 3 ngisomamu wiiki nga 6 wiiki zino endala mba ntambudde mbisanya noonya ssente nsobole okusigala muki mu ssomero naye jjukira ni baganda bo ne bajja nabo n'obaweerera oba okyali awo baganda bo bennyini boweeredde kikwewunyisa n'ofunamu n'abazadde abaana kati eno gye tukuze gye tutuuse aye n'otandika abaana anko ate kino ate kiri sigamba nti ebintu bino bibi naye kati bw'otandika okwebuuza nti nze mu busobozi bwange obutono bwe nnina kwano tetwogera ku famire z'abagakaani tetwogera ku famire z'abamukwano ezo famire sinangagga twogera famire gwatulaba nti oyina birooto ki oyagala kukola ki kati bwe twogera bulijjo wano ku bintu ebya technicalities involved in business we handle that yes tubikwatako naye tunule capital investments ze weetaaga IBRAH ne bw'osalawo kati essaawa eno nti njagala kukola bizinesi ya nkoko zirunda magi ne bagamba ogenda kutandika ku nkoko mmeka nti 500 IBRAH bw'otandika okubala ssente z'olina okuteeka mu nkoko ezo ng'ate capital base yo ogijje ku musaala gwo then n'okwata ebintu ebyo n'obizza wali wabbali ne weebuuza naye nze agenda okukola bizinesi eno ebya bizinesi mbitegera kansooke ngende ewa Chris Kaplogo asooka nsomeseemu emyezi nga3 ntegeere bwe mbalansinga ebitabo ntegeere what capital investment means ntegeere okusavinga ssente ntegeeremu obuntu obuli basic mmanye nkole projections nkole ku analysis and whatever bw'obanga oli mu famire njagala otunuulire famire kyetwala nekyoyingiza visa video yagala okukola njagala otandike okwata olupapula ogambe nti leero ennaku z'omwezi lumu omwezi guno tunuulira obligations z'oyina ate sitegeeza only financial by the way abantu abasinga batunula nnyo ebintu nga balowooza nti it's only financial nze maze emyaka 15 nga nkola advocacy nga nkubiriza abavubuka obutazaala baana fa nga njagala nnyo kizaala gumba that has been my work I'm an FP
family planning advocate emirimu gye mbadde nkola naye ng'abantu abambuza baŋŋamba gwe tebakuzaala ne baganda abo nga 8 ne mbagamba banzaala naye byempise mbwe mbikunyumiza tojja kunyumirwa owulidde ate nze naalyagadde omwana owange asomereko e Harvard naalyagadde naye agenda kutuukayo atya nekiddayo ku kiri tunuulira responsibilities zo in resource terms. 1 tutunulire sente enkalu boyina okufulumya sooka otunula ebintu byonna obligation nga tonagenda kunyingizayo tunulira obligation zo. 2 otandika okutunulira obudde famire yo bwedimandinga ate bwe mba njogera ku famire kati ffe tetulina gundi zino ze bayita primary nucleus families ng'ez'abazungu w'abazungu yenkola eri gye nagambye mwana maama taata baana babiri baweddeyo bw'ogenda ku mugagga nga Bill Gates yes alina famire ye eri extended n'okugimanya tetugimanyi ne bw'onaabuuza Bill Gates famire bajja kulaga Melinda Gates, Bill Gates ne muwala waabwe baweddeyo ku butitimbi bwonna bwe balina gende wa Zuckerberg gende wani kati nagambye famire zaffe wano tuzitunulire nga bwe ziri njagala gwe kinnoomwandaba otuule otunule ebirooto byo otunule ebintu byonna byeyagala okukola then omale ogambe wenyimiridde wano ne famire yange nga bwenje embracinga erimu ebakizibwa erimu baani erimu bakojja erimu n'emirirwana kubanze wennakulira mama wange yandekangawo ne baganda bange n'agenda atunoonyeza ekyokulya naye nga banneiba be batulabirira eyo nenze kutumira yafuuka family abo bonna family eyo enkola eyaffe mu Africa eyina advantages nyingi etugunjudde nnyo tulaze ebintu bingi naye njagala tutandika okubeera realistic twebeereremu tunuulira obuvunaanyizibwa abo even in terms of time. Famire yange njiwa budde ki nyino gende wasenga gundi yafiiriddwa ate ono omwana yalwadde omwana amize jirita ono akoze kino oyo namunyumizaako lumu kale so ensonga ezo nze kyenjagala wano ne Chris alyoka aleeta ebibye ensonga tulina nyingi naye njagala ekirowooza tulaba kyabasooka okutwala mu bwongo obuvunaanyizibwa bwange ku famire yange yonna gyekoma buli ki mu ssente mu budde mu byetaago ne bye bansuubiramu kuba nabyo tuba tubabimanyi expectations za famire yo then olyoke wetule nti nze yabaffe mpera ki era nange ebirooto byange biriwa tutandikira okubalansinga. Okay, omulungi atulaba oli ku business mind IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Chris nga kotele ne mwami Herbert. Chris njagala tutandikiraawo. Tuyina expectations, tuyina expenditure, tuyina income, tuyina ne time. Abatuliza njagala mbabulire nti Chris guno n'omulamba gwamukalubiriza naye nga atakkiriza alina okukkiriza nti alina okugwongera mu bigambo byo ebbanga lyennyumiza naawe siwulirangako ng'ogamba nti wamala e Bulaaya emyaka egisoba 10. Kitegeeza obadde kuno okwaffe eri ogenda kugenda nakudda kitegeeza otegeera nnyo famire y'omwana w'omuddugavu so olwaleero luno abantu abalyagadde okumanya di famire lweremesa omuntu okubeera successful in terms of okwekulaakulanya. Okusooka bwana IBRAH Mukasa neeyanziza nnyo emiramu agyo mirungi nnyo naye njagala kusayo disclaimer abantu abatulaba bino ebigambo bigenda kuba bikaawu nnyo biyinza obutanyumira matu gaabwe yadde okubanyumira okuwuliriza naye ate nga tulina byogera kubanga tetugenda kwogera kibasanyusa kyokka tulina okukwata awo wabadde wabasiiwa ebbanga eddene ne balumwa naye ate nga ffe ng'abasawo abakola mu theatre ne bw'ojja ng'oyagala kuwoomerera ffe tugenda kuwa ebikaawo so ebigambo bikaawu nnyo. Ekibuuzo ky'ombuziza ekya famire okuba nga tutegeera famire za wano ez'omwana w'omuddugavu oba ekyo banaye nkyogereko ntya tewaliwo kintu kiremesa muntu kukulaakulana mu bulamu nga famire gyava lwaki era batya kitwala ebbanga ddene nnyo kino okusobola okukivumbula okukigwamu n'okitegeera then n'omanya ekyo kikolera kubanga abantu abasinga babayita ba Mr. Nice Guy. Kati bw'obeera Mr. Nice Guy ebiseera ebisinga buli kantu konna akatono akayitawo gw'obeera sponge gye bannyekamu amazzi ago
neganywa absorbing oba obeera shock absorber nga buli bakuba mu kinnya bati baba gokakanya embeera gwogikakanya gwomakinga sure nti omupiira ne rimu n'ebisigadde byonna biri protected naye ate kisigala kikosa gwe ng'omuntu sepulingi zigenda kukutuka era ojja kuba tokyasobola kuwanirira mmotoka eno kati emmotoka ye famire gwe shock absorber oprotectinga mipiira oprotectinga ne body y'emmotoka naye olw'okuba nti ebiseera ebisinga ekintu kino ekya famire njagala okitwale nga bw'osanga abantu ku kkubo abatwala ebyamaguzi omuntu avuga emmotoka dda Southern Sudan naye emmotoka gye baawa ttani 7 agitaddeko ttani 16 agivuga ayitwala Juba emikisa gy'okutuuka olowooza gibeerawo emeka oba yo yennyini emalawo bbanga ki oba ye emmotoka yennyini emala bbanga ki okuva weevudde tugeze bagitikidde kyannamukake waffe e Masaka eri ewali ennaanansi erinatwala ttani 7 bagiwadde 16 olowooza enaatuuka ddi Juba wano mu Africa disclaimer gye njagala okuteekayo abantu baffe abatulaba saagala bakitwale nti famire embi gye bali famire ebeera big participant mu mikolo 3 buli lwoba ng'ozaalibwa famire ebeerawo kyempita famire kyeki famire gye mikwano gyo be bakadde abakuzaala n'abantu b'owangala nabo ng'okula yeyo yebeera famire si be bantu b'ozaalibwa nabo oba maama ne taata abakuzaala naye mikwano gyo abantu b'owangala nabo then n'abantu abakuzaala then n'abantu b'okula nabo eyo ye famire kati baparticipating mu mikolo 3 okuzaalibwako embagayo n'okuziikibwako gye mikolo 3 gye basinga okubeeramu sokoddemu emikolo abantu gye basinga okwetabako mu bulamu bw'omuntu kuzaalibwa embaga n'okuziikibwako nga bakutadde awe bakuteera era ng'oyagala bw'oba ozaaliddwa mu ddwaliro gye bajja baleeta buli kirabo kyonna ekiyinza okukyansusa maama oba okukulisa taata okufuna ekkula ly'omwana baleeta amatooke ne baleeta ebirala wano ewaffe e Buganda bwenjogerera ebirabo bye tulabako gabeera amatooke n'ebintu ebirala ne ssente enkalu omwana katuumuwa omukisa olunaku lw'otandika okusoma n'ogenda n'otuuka mu P7 n'ogenda mu senior 4 n'ograduating e Makere n'ogaa kati ensi entadde graduatinze bw'onaanoonya capital w'obukadde 3 abo mukama baasobozeseza ne bazijja mu famire zaabwe tubeebalizaako abatasobodde zifuna eyo ye reality obwo bwe bulamu mwe tukola ki ogwo omukolo gw'oyagala obbayisaamu ogw'okuwagira osobola okugenda mu bizinensi si gwabwe egyabwe giri emeka 3 kuzaalibwa mbaga na kufaako okufaako ne bwaba tebakwagala ne babadde bakwagala oba babadde bakwagala oba babadde tebakwagala plus n'ebitongole ebirala ebikola okuziika bajja bireeta bakuziike awe nkutidde ono IBRAH mukaso wa WOLOKOSO extra awo tenti zikaaba n'okunyolwa ne kuba kw'amaanyi emiceere omuntu agamba n'okugamba mu lukiiko lwennyini olw'okufa oli agamba badde ensawo 5 ez'omuceere nga buli emu ensawo ya miggaaba naye genda omwewoleko akakadde opushinge mu WOLOKOSO extra kati ate bwenzirayo ku kiri ky'obadde obuuza ekyokuba nti famire affectinga ati ebyenfuna byaffe njagala tukize mu practical terms njagala kuwaka ekyakulabirako kya mwami Habert singa bwe yakolera mu GIZ baali bamuwa miliyoni za Uganda 4 oba 5 miliyoni 5 akunyonyodde story nti wa mu bizinga kati alinayo abantu abamugobe alina mikwano gye yasoma nabo alina banne bwe batuulako oko mu bufo bwabwe balina ekibiina kyabwe ekibatwala nga bo abantu ab'obuvunaanyizibwa then alina famire ye ya mama ne taata then alina baganda be alina n'emikwano gye gyavudde nagyo mu bizinga ne bajja mu kibuga ne babaako ne kye beekolera eyo yonna famire ali ku miliyoni mmeka 5 kati omukulu ono sigambye nti tannazimba naye njagala tukitwala nti mu kiseera ekyo yali tannakola ki tannazimba miliyoni 5 alinako ennyumba ye ya mitwalo 7 mu emeka alinako n'akamotoka buli lunaku akasaamu emitwalo gye 3 ennaku 25 maybe njagala kugeza ennaku 25 buli lunaku agiwa emitwalo 3 awo era nawo tuba tuyingidde emitwalo nga 8 omwezi oba 9 kakati alinako okugirlfriend we kubanga oyo ye muntu we bw'alina okuwangaala naye n'abantu abalala bonna ku miliyoni 5 zino ogenda ozitemaatemu zimalira mu bintu byo waliwo kye bayita unspoken expenses ezo tezoogerwako zibeerayo eri munda era tetuzipulaningira baziyita unspoken zibeerawo zikubeerako emabega wano tezimanyiddwa naye ate nga ze zisinga okufulumya ssente nzikubuulire alo
Jebale ko taata nti kale nawe jebale. Omwana wa kojjaawo amize jirita. Ezo zino baawo. Nteka ku line ki? Esente ezo singa tozivaamu. Emikisa mingi nnyo nti wamu oyinza obutaddayo. Kuba ekiddakawo okimanyi? Kuba kolima. Yasoso zifuna zijja mu muggwako. Nga bira n'abalala bwe baali. Kulabye bangi. Abakoze omulimu gwakola si yasoose. Bwe bamala okutuuka kati obalako. Kati atuusa atwerabidde ffe twamubeererawo. Ani yali amanya abaana bakyuka. Oyo omwana nze mulabye wano ng'avuga gogolo. Empale yazikutula ndaba. Ne musangula eminyira. Naye nkola ebyo byonna babyogera. Olw'okuba olemereddwa okubaweerezaayo akantu. Kati disclaimer gye njagala okusaayo nga sinayogera statement eno. Ebigambo bino bye njogera. Gwe bw'obanga mu famire mwova. Tebiriimu. Nga ebyo tebiriiyo. Fukamira wansi webaze Mukama. Mu famire zaffe abanaku abaavu abava eri wansi. Tuzze nabyo. Ebyo twambuka nabyo omuntu kanjagala kuwa ekyokulabirako. Ono haba kyakimanyi. Eno emboozi twabeera nayo. Bannaffe abo abali ku kyeyo balaba. Njagala obabuuza ebitundu 9 ku buli 10 abantu ababasudde babadde banganda zaabwe. Ate bonna bali eno. Bali eno. Famire ze nnyini. IBRAH buli muntu yenna kebe motoka eyo eyina kye bayita horsepower. Then eyina tonnage gyeyina okwetikka. Bw'ogiteekamu tonnage emmotoka tugeze ke bayita ka 1,200 erinnya eryo lyabeera nnyo popular simanyi oba gwe wakabulirako akamotoka ako nakalaba nako ke bayita ka pick up ako 1,200 omanyi lwaki bakatuma 1,200 bwe buzito engine capacity yako yabeeranga gundi cubic capacity yabeeranga 1200 then nga kalina ne tonnage gye kalina okutikka naye olw'abasajja baffe bano ab'emasaka abasuulula enseenene Nabe mwanyi bakasimbulanga ensawo emirundi esatu n'okayitako kasozi nga konna kali kati katubula nakutambula nga kabula kugira kati keefuule ze famire z'abantu abaddugavu obukadde bwo bubiri era IBRAH bannange by the way kino ekintu nyala kyogerera mu kamera sigenda kufaayo bino ebigambo tebigenda eri famire yange wabula bigenda eri abo abasobola okubyeyambisa ne babifunamu bw'otabeera disciplined na sente zo famire egenda kukukuba ekigwongo olaba ate ng'abasajja abatandise obugagga mu nsi yonna ne buva ku mugigi ogusooka ne bugenda ku gwokubiri n'ogwokusatu ebiseera ebisinga basooka kwesalako famire njagala okutegeeza omuntu bw'aba tasobola kubeera disciplined na 3,000 oba 5,000 oba emitwalo gy'etaano gy'afuna discipline ajijjawa nga gw'ofuna $2,000,000 n'ogamba nti zagenda kunkwatirwako ekisolo okuba nga nfuna $2,000,000 kati njagala kuwa ekyokulabirako esente zino ze nayogeddeko habbat zaabafuna $5,000,000 ogyeko ettundutundu erisinga obunene olitadde mu bintu bye bikumalawo nga gwe omuntu n'osigazaawo ettundutundu erisooka mwana amize ejjirita mwana amize ennusu mwana amize akandako essaawa omwana gw'olina okuyambako fees oba ne bagamba ona nti mutabani wo yafunisiza omwana wa neighbor olubuto naye omwana tebayinza kumusiba tubadde basabye omanyi bwe boogera tebasabye sente nnyingi basabye omukadde obu bubiri naye ng'obukadde bubiri babusuubira mu Businessmind tuli ne chrislule nga kwotadde ne mwami Habert olwaleero olwokusatu tutunuulira famire y'omwana w'omuddugavu lwaki erina omukono ogulemesa omwana waayo mwennyini gwezadde oba gweyoze gwe yayola okwekulaakulanya nti bukeera ku makya omuntu n'agamba nti nze ab'eŋŋanda yeroosi eno gye ndimu bangi mukola obupande ne mubuteeka mu maduuka gammwe mu madiiro nti wano kyama nyumya kola booti naye wano tetuwola family and business waliwo obupande pande bannamasaka be batera obiteekako so Habert nga nzira gy'oli di abantu lwe bawukana ne famire zaabwe in line of obutaba dragging kudda wansi kati ngenda kusooka n'ekintu era kyekirina okukolebwa okwewala famire y'okusika waggulu gy'oyambuka ekuzze wansi I think ngenda kwogera ku bintu naye nga mbimixinga kantandike n'ekintu waliwo lumu lwe natuulako mu kyaki
by then bagiyitanga Kampala Pentecostal Church naye kati yakyuka bagiyita Watoto Watoto Church. Pastor omukulu by then yali akyabuulira bamuyitanga Gary Skinner naye ndoza kati yagenda nnyo mu bintu bino ebya child mission n'okulabirira abaana ndoza kati church erimu abakulembeze abavubuka abagitwala mu maaso naye ku olwo ayina ekintu kyeyayogera ng'ayogera ku bufumbo n'agamba nze abagole bonna bengasse wano mbabuulira ekintu kimu nti bw'owasanga mukyalawo omwami n'okwata mukyalawo n'omutwala mu nnyumba yammwe yagamba tokolanga ensobi eno n'agamba nkimanyi bulungi nti wano muli bafirika enkola eyammwe yakuwasa mwana abendi n'omutwala ewammwe bannyoko ne bawanika amagulu Nazaala n'atuula eri mwena ne mumusuubira abakolere buli kimu n'agakambawo amagezi gabuwa bwokeeranga ku makya n'ogaa kati ngenda kwejja mu famire yange nange nsajja kulenkola effamire yange yagamba kola bwoti genda ofune ennyumba mwe mugenda okubeera ne munno bw'obanga already era obadde mu cycle ono gy'abadde ayogerako that cycle eri vicious nti obadde obeera anti era yembeera eyaffe ova mu famire ng'olina bannyoko olina baki n'olyoka oyingira akazigo samwe eba n'ofuna apartment mu nkola y'ennaku zino yagamba genda ofuna apartment mwogenda okuteeka mukyala w'omupya gw'owasizza munno bwe mutandise famire yaga akwata n'olweyo ojere ebeere ng'etukula oteekemu n'amazzi osiimuule naga kati bw'omala leeta mukyala wayingire naga musooke mutuule mu nnyumba yammwe mugiseetinge nga bwe mwagala naga bwe mumala ekyo yita ab'eŋŋanda zo naye ng'amateeka gammwe gonna mumaze ogawanika wali ku kisenge nti ayingira wano amanye famire ya wano bweraninga ekintu ekyo yakitugamba tufa sasooka sikyegera naye nenkitegeera oluvannyuma era yali akatiriza Chris kyagambye nti principles zimataringa wano wali okigendedde nti abakyala baffe wano mu Africa balina negative perception eri bannazaala baabwe newoba ibulake nga maama w'omutende ekisambu kitiriikanga mubisi gwa njuki mukyala wa ibulake lwakeera ku makya ne bamugamba Ibra namuga tugenda wa maama yesika nazaala wange mwebagirira n'engero nti okusanga nazaala wo osanga ki osanga malaalo exactly ebintu byonna birina amakulu gyekiba kiri nti abakyala baffe wano abaana abawala ab'obuwala wano beeraliikira nnyo nti bw'agenda okufumbirwa ewammwe mu nsi ey'Abafirika afumbirwa famire yonna ate nga amazima gali nti famire ezinyingi eziprovince ekintu ekyo okuba kituufu awunzika nga yeetisse obuvunaanyizibwa bungi n'agamba nze nafumbirwa ibulake in short family ebeera company ebeera ne ba board of directors bali booyogeddeko emabega abo babeera ba director bebasalirawo famire yoyo gy'abadde kati nze ekibuuzo kye wabuuzizza nenjagala nkitunuulire bwe nti ffe mu nkola eyaffe twembracinga nnyo family zaffe ne ba family members and whatever kyenaali agadde abantu batandika okwetegereza abantu batandika okutunuulira nti nze nganze omuntu kiki kyendaba nga kinvunaanyizibwako era nnyino kitunuulira nkitambuze ekintu kino si kyangu kubanga jjukira tulina socialization process zaffe tuva buto nga twembracinga family structures so these are very very powerful bonds ate omuntu atamanya gy'ova na buva obwo ate naawe obeerawo ng'owe olinga nga atalina mirandira si kye tuliko nti tugezaako kwekutula ku mirandira gyaffe batugamba gwe ng'omuntu kiki ky'ogenda okuteekawo mbeera ki gy'ogenda okuteekawo okusobola okutuukiriza ebirooto byo nze ku lwange embiriivinga nti omuntu olina okutandika okweteekamu endowooza ng'eyina principles ezino tweggyemu omutima guno ogubeerawo n'ogamba nti nze buli ekijja kivunaanyizibwa ku nze kola ky'osobola kakati ibulake nze ne kitegeeza nti mu ngeri eyo nyina okutunula ebintu bino wammanga nti nsooka n'entunula ne ŋŋamba obusobozi bwange bwe bulwa kyekye nagambye tokola kiri ekya Chris kye yagambye motoka 200 n'ogitikka 360 kikyamu kakaaga bina kugamba oba ogikutudde ogisse nga talina na kye yabadde kkola so weetunulire ng'omuntu ogambe njagala kukola kino njagala kukola kino njagala kukola kino ate abantu ndoza tutandike n'okwogera omanyi obuzibu bwe tulina abaddugavu ebiseera ebisinga twekkiriranya nnyo kubanga ffe mu mbeera ezaffe n'empisa ze baatukuzaamu maama ne taata bwaŋŋamba ekintu sibuuza
kuba sina mama bwangamba nti habati muganda wono munange yetaaga obuyambi nendyoka mugamba mama ebyo binkwatirako wa mama wangambira nti omwana wange gwe nakeera enkya nenfukamira nenzala gwo ngambye bwotyo okimanyi n'emmotoka eyinza okunkuba kubanga tulina gundi ezo but it's out of respect nti bazadde baffe tubawulire ate kirungi nnyo naye tutandike naffe okuba nti twogera tuula n'abantu obagambe naye bannaye mbabuulire abantu abamuyinza okuba nga muli wano nga mulowooza ndowooza nina ssente nnyingi naye sirina nze nfuna obusente butono naye naye nyina obuvunanyizibwa olwo obagamba bwotyo bakuddemu batya tebajja kukkiriza abasinga era bajja kusigala nga bajja awo kolima kwe kuddako naye ekikulu ky'oba okoze mu njawulo kiba kimu wabagambye aye n'ekirala ne batunuulira ebintu kati gwe kyolina okukola ekirala kyenyinza okwogerako olina okutandika okubaamu ndowooza n'omutima oba kankitwala ogw'emputu n'amatu gaggala kubanga bw'oseetinga ebiseera ebisinga obuzibu bwe tulina naffe bennyini ng'abanyigirizibwa kankitwale mu kunyigirizibwa oba abakwatibwako ensonga IBRAH tandika okubeera honest to yourself nti nze IBRAH nyina miliyoni 2 miliyoni 2 zino njagala ntandika investment maybe myaka 2 ejja kuba nti alina abantu abo bonna abaagala mbayambe kati esobola okukola ki obayamba so kola ekintu ekyo ngenda kutandika savings these are capital principles tolina bw'ozikyusa so nga sinnakola bintu byonna akasente olujja waliwo standing order kali ka saving kagenda eri kuba njagala kukola business eyamba nze ne family yange family yaffe tetugenda gikyusa yeeyo naye bw'omala then you prioritizing. Thank you. Chris, over to you. Njagala tutunuulire omuntu bw'aba waakubeera successful family ye ajiwa budde ki era ku income ye ayina jiwa percentage ki? Disclaimer, bino bye tugenda okwogera era twagambye bitaasa bantu bali tuyinza okuba nga side eno naye nze mbikola nga nze omuntu tewaliwo omuntu yenna IBRAH ayinza kubaako kye yeekolera mu bulamu okujjako nga ataddemu akantu. Waliwo ekitabo kye nasoma kya mwami bamuyita Robert Grove bakiyita Stop Being the Mr. Guy, the Mr. Nice Guy. Oli nice, oli so nice. Nti otya n'abantu abamu okubagamba ebintu ebikunyigiriza olw'okubanga oyagala kye bayita social acceptance. Ewaka eri gyendi banandaba batya. Maama owange anaawulira atya. Basisita bange banaakiwulira batya. Toyina ngeri yonna gy'ogenda kuseetinga mu bugagga kubanga ffe twagamba nti buli muntu yenna ali ku seeti eno ne bano bonna abali wano. Buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa obukozesa erinnya lye ne byayitamu okuseetinga president nti generational curse agimenye obugagga ne butandikira ku linnya lye. Omwami Bill Gates kitaawe amuzaala erinnya lya Bill Gates Junior lisinga erya kitaawe yali amuzaala. Jeff kitaawe amuzaala erinnya lya Jeff lisinga erya kitaawe amuzaala. Tolina bw'ogenda kuva ku mutendera gusooka oteekewo obugagga banno bwe bagenda okweyagaliramu va mu kusanyusa ab'eŋŋanda olw'ekiseera kino ekya bulijjo ekiriwo ate nga kya bbanga ggere. Kakkana wansi abantu babuulire kye balina okuwulira mu mbeera gye balina okiwuliramu ate baleke bakolime. Naddala bano baganda baffe abali ebweru nga bwe nnakugambye abantu abasinze okubasuula si be bano abantu abasinze okusuula abo si be bano nti IBRAH namuweereza sente nzimbira akayumba. Brother, sister, naweereza maama ziyitire ku maama azijjeko aziwe mukulu wange agenda nsimbira ebintu. Mukulu wo n'ameketa ezo kubanga ameketa za muganda we era baakola nabo abagamba ozirinako mukono kiggwe zino sente za baaba tozisaamu kiniga. Otegedde zino oli mu sente za family gwe olina ky'otugamba gwe kubanga ye akuyinako omusaayi. Ogenda IBRAH kumenyeka emyaka era nze nkugambye mazima abantu bano lwaki bakola ebbanga ddene omuntu n'abanga sente ze talina kyazikozeemu kiddirayo ddala eri okusetinga priorities. Habert kyabaddeko principle eri emu. Omwana wa Katonda bwe baamutwala ku lusozi olusinga kyali kizimbe lwali lusozi baamutwala ku lusozi Sitaani n'amugamba nti bw'oba weekakasa ng'oli mwana wa Katonda ddala kituufu buuka ove wano ogende wansi. Yagaana. Omanyi lwaki? Principles za Katonda tebazigezesa. Yakola gravitational force eya mwami Newton yakwata apple n'agissa mu muti n'agita teyayambuka waggulu yaddawa wansi. Eyo toyina ky'ogigamba
n'omwana wa Katonda yamanya nti bwembuuka nenva ku lusozi wano eyo shuwa diiru engalabi yali egenda paka wansi ku lwazi yali tasigalawo n'agamba Katonda tebamukola ki principles ezifuga okufuna ezifuga obugagga n'ezifuna ebintu ebigendera mu kukwata ssente n'okuzikuuma teziri tosobola zicompromisinga kyosobola okucompromisinga yeggwe kati bw'oba tolina discipline ekuuma kantuko kano omwana w'abaaba amize ejjirita simanyi embuzi emize akandako essaawa embuzi ebadde eri ebiwata n'emira akaveera gwawo buli wamu gw'oyingirawo ate bayidawe kino nakyo kankikugambe olw'okubanga nti gw'oyagala kubeera musanyusa waabona bw'oba oyagala kuzannya katemba gende waamooti oba ogende wono omusajja yaani ono Mariaki mugende muzannye comedy osanyusa abantu bino ebyenfuna biri siriyasi yensonga lwaki owulira eŋŋombe egamba nti abagagga tebagaba ssente omanyi lwaki bategeera principles ezifuga ssente tebagaana zikuwa olw'okuba tebazirina baba bazirina yibula bw'ogamba omuntu nti mpa ku ssente nagamba sirina tekitegeeza aba talina statement eyo omanyi kyebeetegeeza ffe twagyetegereza n'oyo ne tumanya ekigiri emabega omuntu buli lw'omugamba nti kati nze nnyinza ogamba Idris mpaayo $50 naga Chris nkubuulire ennaku zino bintwala siri bulungi naye ng'omanye eziri ku akawunti ayina emergency fund eriko emiliyoni asatu discipline etegeeza ki asatu ngalina gwe toli ku bajeti yaago toli ku bajeti ya asatu teziriwo okusavinga interests zo sente zange zenkuŋŋaanyizza ziriwo ku investinga na ku making sure nti tujjawo generational curse then to creating obugagga obutandikira ku linnya lyange butambule abaana bo abamuto wange abamukulu wange bonna bagende teweebuuzanga ku nsonga lwaki IBRAH by the way familiarity breeds contempt sibo bagamba gwe teweebuuzangako lwaki buli lwofuna ssente omuntu n'avaayo n'afuna ssente IBRAH tugeze mu kasa family mwova abantu bonna babaddewo babadde ba mediocres mu kufuna akasente gwe nojja n'okikuba n'ogenda over and above the bar tugeze n'ofuuka billionaire omanye ebigendo sooka okuteekebwako nkutidde IBRAH alina bye yagula olwoyingirawo ebyawombo amazzi balina obutasookayo ne baga alina bye yagula ebintu byekiro bimuweeseza ssente omanyi lwaki bakikola kubanga mu society mwokulidde balina standards ze baasetinga tebazisetinga nti baagala bazisikira okuva mu bajjajjaabwe kati naawe abakuzaala balina expectations zaabwe zenayise unspoken expectations ezibalimu nti IBRAH bw'aba amaze okusoma tulina bye tusuubira kati gwe buli lwosaseetula goolo posts ezo n'otagenda mu kusuubira kwabwe owedde bagenda kukolimira era ebikolimu mwabali eyo mubyerinde buli lwobanga you can hold on to your money nobanga tezikuyitamu buyisi toli kisero amazzi agakutuukamu gayita mbuyi kati kankubuuze bw'oba nfuna $2 million omwezi engine capacity yange mu kulinnya omanyi bano abasajja ba astronauts abagenda waggulu balina obuzito bwe babawa ne bagamba omuntu tasusa kiro ameka 2 gwe lwaki oyagala ompaanamu 5 oba kale 10 onsibeko ensawo y'obuwunga kati kigeraageranye n'omuntu alinnyo omuti gw'amasannyalaze singa omuti gw'amasannyalaze omuntu yali agulinnya ng'alina engatto ezitowa kiro 2 yali gutuuse mu makkati balina muwa ekintu ekirobufu olinnyako katono n'omala n'ogwa kati famire zaffe zino bwe zimala okusetinga standards zino kwe tulina okugendera oteekwa kubeera mugumu mumalirivu ate yeesonyiwe emboozi z'abeekika bw'otaagyesonyiwe ogenda kuzikolanga oteekwa kuba mumalirivu ate n'ekino kino njagala abali ebweru be baba bakifuna munaabe ku nsonyi njagala obeere ne discipline omuntu bwakubira essimu nti omwana wa simanyi ono mutabani wa mize ejjirita mugambe beera ne discipline bw'obanga okimanyi banemanyi omugambe ejjirita mutandiko ziteeka ewala abasinga bagenda kugamba nti Chris ayogera ebyo kirungi nnyo okubeera omwerufu ate okubeera omulungi eri famire yo leka bakulemese kwambuka muti kubateekateekerawo bintu bigenda kugasa baana baabwe na maama wo na taata wo mu myaka egijja nga buli koofunawo bakakama ne bakatwala omuntu mulage nti bw'otabeera na discipline ekuuma ssente zo
If they can't see it for themselves, they can't see it for you. They can't. Ye kimulemi okulaba ate ayagala kikulabira abo bakubira ne pulani bolaba abeekeyo. Okay. Atuli sponsored by Logical Motivators nga kotadde ne Caplog Financial Consult. Ngera bano gwe ayina essimu yo mu ngalaawo oba ayina access to internet osobola okgenda mu search engine yonna eya search company yonna n'oteekamu nti www.logicalmotivators oba www.caplogfinancialconsult n'olaba website eyo n'ologinga into the website n'otandikirawo. Ali mu kibuga Kampala oba mu ggwanga Uganda osobola okuyitako ku luguudo olumanyiddwa nga Nkuruma Road. Oluguudo luno luli mabega w'ekizimbe kya Uganda House. Ojja kusangawo ekizimbe bakiyita Uganda Cooperative Alliance Building. Kiriko bukajjansi obutoffaali oba bayita bukajjansi facing bricks oba emabega wa Orient Bank ekizimbe ekyo ekiriyo ku Nkuruma. Obuuze anti njagala ba Caplog oba Logical Motivators basangibwa mu kisenge 302 oba 302C oba 302C. That is the room number your office mu bobasanga. Habert lastly nga tuwunzika tugereko ku bano aba family ababa bakaaba nabo of course nga bali mu bwetaavu. Because bisere bisinga omuntu abaye ali mu bwetaavu ng'ayagala. Yes. Tosobola kumunenya kwagala oba tosobola kunenya muntu ba mu bwetaavu era tosobola kunenya muntu butaba na kintu kye yeetaaga. What should they do? Bo balina kukola ki abantu abatalina kati bana aba drugging baba basika babaza ndowooza nali agadde kituna mu ngeri bbiri. Ekisooka bwe nabadde njogera ne ngamba nti abantu batandika okwogera. Kiba kirungi omuntu n'otandika okwogera n'oleeta dialogue awako oba mu family. Abantu batandike buli omu okuwuliziganya ne munne baleme kubeera ng'ebigendererwa byabwe n'ebiruubirwa byabwe byonna babiteeka mu ggwe kuba oluusi nga bw'oyogedde kibayisa bubi. Ajja ayina garanti nti kangende wa Chris ajja kumpa kuba naluli yamuwa kati lwokedde n'otamuwa ebiseera ebisinga tajja nakulowooza nti naawe tolina. Chris ayina ekintu kye yayogedde we tuba tutandikira kuba njagala kibalansinga sayidi zombi. Chris yagaye nti gwe bw'oba oyagala okukakasa nti abantu b'olafubanira bokkiriza ne bakuteekako obuzito nokka nga tolinnya teweeyongere okkalukira ddala mu ttaka n'otandika okusinkinga n'oyita ne we bateeka omufu nokka naye w'okakasiza gwe genda mu bantu abo bonna bozze ng'oyamba otandika obbaga nti owaaye nyinamu okusoomoozebwa. Tobasaba nnyingi saba ntono mugaye nti nina okusoomozebwa nze gw'olaba nina akantu ke nnyina okukola naye nneetaaga transport wa mitwalo 5 oba 10 ozo osobola ozinfunira olabe success rate yo gwe watoolanga ki bukadde omusaba mitwalo ajja kulaga nti talina ate nga amazima gali nti ayinza okuba talina. Abamu ayinza okuba alina akatono naye ng'omanyi kyalowooza mu mutwe gwe oyo Chris kati akinagusa alina ssente oyo kati ansaba ssente zaaki akiina kakati ali mukunkudaalira gwolaba oyo alina ssente naye kyokka najja asaba enze ezo zonna mentality enkyamu. Kakati mentality ezo nga Chris nga bw'agambye bitukuliddemu katulina emize egyo mibi. Tetugenda ginenyeza muntu naye ffe ekituleese wano kyogerako kyekiva twakoze disclaimer bannange twebereremu tutandika okukkiriza nti egyo mize mibi period. Kakati ebintu bino byonna nga mbiwunzika nze nja kwogera ekintu kino saagala bantu batutwale bubi bagambe nti Chris ne Herbert bagambye toddamu kwerinaanya famire si kyo tutegeeza ate tetutegeeza nti tetuyina kugaba beera n'omutima omugabi. By the way omuntu atagaba ate emikisa tegyeggula kyotagabye tokifuna naye kye twagambye tubeere ne principle. Kati ntandikira ku muntu ono nze gwe ndowooza ayagala okukola business alina ebirowoozo bye tandika okupulaninga business yo gy'oyagala okuzimbamu empire yamba abaana b'Abaganda n'abakizibwe bo n'abaki gwe takikunyumira okera ku makya ne bagamba mbu omwana w'amadivaani talina kukola obulamu bwe bw'aba nga kyasazeewo. Bali abantu bakoze obugagga obw'ensibo nti tebulina gye bulaga ne bw'odduka emisinde n'oddukira wabukunoonya gwe takyali kwegombesezza IBRAH kokera ku makyanga gwe ssente zo ze zirina okukunoonya ne bakubira nako ne bagamba IBRAH tukuteera ssente ku account but according to us you never withdraw any money.
nobaga ekozi muteekayo sente zange eza welfare muteekayo kozi mmeka mbwa IBRAH gwe kati gwoli musajja mukulu bakuterayo $225 nagwe labika sente tozikozesa kuga ebintu bwe bitwe tubiwulira ziba firimu ne family ezimwe ziri ezibikola ono ayina meeting mwe yali omwana najja asaba muzeeyi we sente ne kati ono bwe yawulira sente yalowooza nti oli asabye 5,000 za boda kumba asaba za dola awuza akusabye sente naga kati ono yali yalabye oli ng'alina sente Mga sente lwaki tozimwa nti ayagala sente 5,000 ayagala dola ayagala dola naye nga Chris yakakasa aga nti nze nembera ne dola 5,000 ayina pulani nyingi mutwe aba alowooza investments alowooza ki oli aziwa mwana we oba omwana yali alagawa oba omwana yali akola ki tetumanyi IBRAH omuntu keera ku makya tandika okukola priorities business n'ebyetaago byayo you do not compromise oli kye yagambye Chris yagambye tobizannyiramu byawule mu famire yo kati gwe keera ku makya omanye nti ekirooto kyange kyetaaga obungi bwa ssente bwe ziti even from my savings beera determined salawo ziteekeyo omale ogambe ndi musajja mufumbo famire yange yawaka yeetaaga gundi bweti kuba abantu bookera ku makya n'owasa omwana w'abendi n'abaana n'obazaala obuvunaanyizibwa bwabwe gw'obulinazi number 1 bateekewo omale gendanga ebintu ebyo n'obisengeko omale olyoka ogaye nti oke kakati ewa maama ewa kojja ewa muganda wange waliwo omukwano gwange waliwo ono owulidde at the end of the day olabe kyolina anti keeke eri ku mmeeza naye kyetuyingiddemu kyekino IBRAH oyinza okkikiriza nti abantu bangi abeewola ssente basobole okusolvinga ebizibu bya famire zaabo kyanaku nnyo lasiri nga tuwuzika Chris kya bugunjufu okulinda abantu bana ba famire okusaba essente oba kya bugunjufu gw'okubalowooleza n'obawa ssente nga tebannakusaba okwewala okuba ennyingi ennyo oba okwewala ozikusabira mu budde obukyamu nga tuwunzika wabulanze nga tuwunzika bw'wabeerayo w'oluganda lwange alaba akatambi kano ebigambo bino tebijja muwoomera bigenda kuba bikaawu nnyo nze ono ntunda kamulali nze ndi mutunzi wa kamulali akamwa tekavaamu biwooma muvaamu bikakali bikambo ate olwaleero ebigambo bikambo nnyo era eno programu nze sikakasa ti n'obudde bwe tugikoledde bumala twagala okukubiriza abantu eyo abali eyo abalina families by the way IBRAH nakino kankiiseewo abantu ebyo abali eyo nga balyagadde bino balyagadde omuntu okumanya obuvunaanyizibwa bwe ku bukoddomi ku bukojja ne we bamuzaala n'abaana be obuvunaanyizibwa bwe butandikirawo era bukomawa ebyo bye tusinga okukola kukwambaza suuti ekujyamu lema kubanga oyambala 16 ne weeteekako 3 mwezi n'oyambala ekkooti ng'ekutuuka eno naye ng'erina kukoma wano kati abantu abasinga abali eyo beetisa obuvunaanyizibwa obutali bwabwe tebabwetika olw'okubanga baagala naye tebamanyi kyakukola ki ate kye baakuliramu ate nga setting eyo omusajja agenda n'agamba nti society is a set of normalized averages balina bye basetinga bye bakusuubiramu okukola ate naffe tukuzibwanga era ebintu ebyo olina obbijaamu bugi n'obikola tobikola kwesanyusa their obligations bina buvunaanyizibwa bwo nti obeera olina okubikola kati nze ngamba ntya njagala okambuwaleko njagala omire ku kamulali bakutukeko bagamba oyo talumikako tewaliwo ngeri yonna IBRAH gy'oba otuuse ku mutendera gusemba ku nnyumba yo ng'ogenze kusereka omuntu amala kkubire akugambe nti alo bankutte omubuze bakukwatidde ki mbwa nti bagamba ssaawa 3 mbadde enva eno nagenze kukima walagi wa kojja ku ssaawa 3 n'ekitundu bankutte kafyu omubuze baagala mmeka bangambye emitwalo 25 okunta oba bondi yagundi sima sente zo n'omuwendo agukumenyere sijja zikuwa bajja kukutwala ojja kubeerayo kubanga okubonaabonaako nze sikulinaamu mukono katonda tokulinamu nga tomuwadde ssente lindako katonda bw'abanga omwana we yamuleka n'akubwa embooko emisipi ne gimuyita ku lubuto naye ku omugongo ne gukaaba omusaayi ne bamala ne bakumulega ku musaalaba by the way Herbert enemboozi njinyumya naawe era ogimanyi abantu bano abamu tulina obbaleka ne bagendako ku misaalaba gyabwe bwe batagendayo tebanyiga gwe bw'obanga oli ku muzira nga ssente zikumenya okukola
abantu abo bola tamanyina kubona kuyitamu okubona kwe bayitamu toyinza na toyina kintu kyonna kyosobola nze sikugenda ngamu abapima emino gy'amatooke naye omusajja yannyumiza lekikyala wange n'aŋŋamba nti Chris yalekawo wa lekikyala Makerere nadduka n'agenda e US Boston omulimu gwe bamusimba gwali kutikkulanga fridges emmotoka ezo ziri refrigerators okuzijjangamu ebyennyanja bw'asimanyi bw'abisupplyinga yagenda okudda ng'omugongo eno amagumba gamuyise buli wamu kakati ezo sente eriye ne foroma engalabi eri wano eteeza sente ezo dindako tonsala engalabi eri wano eteeza sente ezo amagumba omusajja gamuyise mu mugongo bankutte kafyu kumanina bw'obanga tosobola kufuna discipline bw'obanga tojja kusobola kufuna discipline ewange ambulera tojja jeggamamu nja kukuba ekikokola ogiveemu enkuba emale ekusabule kubanga omanyi lwaki buli muntu alina omutemwa gw'ateekwa okusasula okufuna ky'ayagala omutemwa ogwo bw'oba toli mwetefutefu IBRAH olwaleero balaba IBRAH ke mukasona atu interviewinga tebamanyi buzito bw'ayiseemu kubeera kyali bwe bamulaba ng'atujjako interview bagamba maama bamuyita serebu ne bakoma omusajja yatuuka tebamanyi mmotoka mwajjidde bambi ayina ne waatuuka nga tewaliwo nanka zino n'akwata ebbomba ey'omukono n'akapika naki emmotoka ye bw'amala ofuna akasente ako waliyo engalabi ekalinze mu kyalo omwana wange amize embira akati omwana amize embira n'okufuna kwange ebyo ebibirinza omuntu ali ku kyeyo anoonye sente abantu bano tubakubiriza sebo tubasaba omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi n'abaana tubakubiriza ffe kye tusinga okugaba nze n'oyo olina okumanya obuvunaanyizibwa bwo we bukoma ne we butandikira otuuse ku nnyumba okomerera ogenda kusasula mabaati efoloma mu kyalo nga likuba alo nti mbadde nvuga eggaali simanyi sisibye buleeki nenyingira omukazi w'olubuto baŋŋambye okuzaala yeta kakati nze ebigwa tebiraze abantu baffe bano twabasomesa buli muntu ekintu kyonna kyakola beerako ne ssente zossa ebbali kye bayita emergency fund emergency fund eyo erimu ebintu nga biwerako erimu gwe mukyala w'okuzaala omwana w'okulwala gweokulwala mama w'okulwala tata w'okulwala n'ab'eŋŋanda zo ebyo byonna obibeeraawo emergency fund eno tekitegeeza nti buli kantu konna akabaawo mu kyalo gw'oteeka okukabeeramu nkukakasa tolina bw'ogenda kuteekateeka mbugagga buva ku mutendera gusooka gudde kuguddako nga gwe ssente zikufulumamu ng'omuloge nga tezituula mu nsa nze kino nkyogera nga siina sifuddeeyo maama ne bw'anaaba akalabye bw'anaaba akalabye nsaasira nebino nze mbikugamba ezange empulaaninge The Business Mind tugenda kubanga tusuka olunaku olwaleero this beautiful Wednesday tukwatagane on Sunday era nga nkugamba nti ono gy'osinzira okubanga otulaba lastly nga tuwunzika njala kubaza timu gye tutambudde nayo Idris Lukwago Daniel Mugoya nga kwotadde ne bwana Tone Senabulya kulamusizaako muganda wange nyongera okujjukiza nti abateekamu essente aba Logical Motivators ne Caplog Financial Consult basangibwa ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult oba www.logicalmotivators sina kindi goyinza okusinziira mu kibuga Kampala oba Wakiso oba Mukono oba mu Uganda gwe mbadde nkusaba bw'oba okalubirizibwa okugenda ku kibanja kya jangu ku luguudo lwa Nkuruma Road emabega wa Orient Bank oba Uganda House waliwo ekizimbe bakiyita Uganda Cooperative Alliance Building ekiriko obukajjansi bubuuza ndi nze kulaba Logical Motivators oba Caplog Financial Consult basangibwa mu office number eri 32 oba 302C yobo basanga akatalekeka okaina oba habati yakaina tuwunzike akatalekeka nze kansooke nsibulenga abantu baffe bano tubadde nga tujja tubasuubiza foomu eyo babadde bagendayo era nga batuweereza information ne batugamba foomu twagala okubategeeza olunaku luno olwaleero lwakusatu
enchawe bunakerera olwokuna fomu eno egenda kubaayo ready eyina emitendera gy'oyitamu n'oteekamu information ekukwatako eri personal then n'omala n'ogenda ku mutendera oguddako kuba eyina steps 3 omutendera oguddako gwegwo ogugamba nti nze nkola business bweti oba nyina idea bweti n'ebiddakawo byonna bijjuze bw'omala obijjuza bijja kujja gye tuli bwe bimala okujja gye tuli tugenda kubiyitamu tubiddemu then tulyoke tukuddire then business card eri gye nabagambe ya logical abantu baffe bano abali by the way abali wano e Uganda n'abali emitala w'amayanja ebigambo bye tubagamba wano sigamba nti temubiwulirangako era abamu mujja ku comment wansi awo ne mutugamba bye mwogera bya bulijjo nkukakasa bye twogera bya bulijjo naye bw'onaatandika okubikola mu ngeri ey'enjawulo nga ffe bwe tuba tubigambye obulamu bulina engeri gye bukola ki gye bukyuka bintu bya bulijjo gw'obadde oliyo nga tokimanyi nti ne famire yo obuzito bwekutisse si bwebwe bwakutondera okwetikka nga toyina na mbavu zonna zibeerawo n'ogamba nti nze nga IBRAH ensaze bayithawe kuba kusalawo bw'otabeera na lekeraawo okubeera the known babayita Mr. Nice Guy kwegamba oliawo oli musanyusa kazanyirizi buli ajja buli alina obwetaavu gw'omalawo kyoli express mukwano gw'abangi akatalekeka kyoli mu kukola toli mu kikola olw'okubanga olina omutima omubi era tubakubiriza mubeere abagabi mugabire bwe muba musobola mugabe kibanga kiri mu plan nti okugaba kwange 10% ngenda gigabagaba naye bwe kibanga financial plan ye y'emyaka 5 erimu omwana wa kojjamiza ejjirita embuzi eridde embuzi ebadde erya ebiwata n'emira akaveera mugambe mugisale mugirye akatalekeka akatalekeka nze kenaalirowoozezzaamu I think abantu abasinga mu nsi kati nga bwe tututte ensonga zino oluusi zeekuusa nnyo okuba nti naawe obeera eyo ng'ate tobeera nnyo in touch with the family families ezimu zendabyeko ekintu kyezikoze nti batera okukuŋŋaana ne basisinkana ne balaba ebintu bye bayinza okwogerako ebintu ebisinga Chris byayogeddeko babyenjogeddeko ebiringa ebyokusoomooza bigwa mu family tubigatte nga tubicentralizingenga osobole obyewala kubanga bannaffe abamu abawuliza ebintu bino si kyangu kuzuuka ku makya nabagamba naye kino nze sisobola kikola nti yeesaleko ku bantu naye families ezimu kyezikoze zitaddewo kati nga komiti neziteekawo ensawo enzibizi nezigaba naye buli muntu alina kyasobola kiteekemu kati awo omuntu senga ajja nakkaabira ekizibu omugawo manyi kubira ku muzeeyi eka yalina fandi esobola okuyamba nembeerawo n'engeri abantu abalala bonna mwe bateeka naye omuntu nga Chris bw'ayogedde kino ekintu omuzungu agamba nti treat logic for logic's sake logic togikyusa ekuwa kiringa oli okugamba it's logical nti if you're counting 1 2 3 kitegeeza enamba ezigenda okuddako sequence eri 4 5 6 bw'otakola kye tugambye ogenda kukka era tugenda kweyongerako and you will never be successful. It's that simple. Tweyanza nyo tweyanzege kulwa Business Mind nsigadde nze IBRAH Mukasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama Katonda abakuume mubeere bulungi. See you on Sunday.